po jako akawuwo ekisinde kya buli omu awulira nti ayagala kukola ki kwetaasa. Ebibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti kye bijje bitondewo ekisinde ekyatumiddwa People's Front for Transition okusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga kino kikulirwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye wabula nga bo bannakibiina ki NUP babadde tebannaba kulaga kuyayaana kwonna kwegatta ku kisinde kino. Mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya NUP e Kamwokya bannakibiina kino bagambye nti kaweefube wa bannaabwe ono bakumuwagira kubanga babakkiririzaamu nnyo mu kaweefube gwe baliko ow'okukyusa obukulembeze ate mu mirembe. Tetusanctioningangako ng'ekibiina mukimanyi bulungi nnyo bannange nti tulwana nina kyemalira ainvestinga nnyo okulaba nga tetukwatagana tetugenda kufuelinga ensonga eyo okulaba ng'afuna kyayagala. Kubiriza abavubuka bannange bonna abali okulaba ng'obudde bwaffe obusinga tubeera ku mulamwa tulabe nga tetufuna bintu muyaga kujja kutusulesuule kujja ku mulamwa abantu bonna bwe mulaba nga bali mu kulwanyisa bannakyemalira ffe tubawulirize okole ekyo kyosobola okulaba ng'okola okujja ku bannakyemalira. So tukiza omuntu yenna aba asobola okuba nga asobola okugetta ku ttaffaali yaffe omuntu oyo tetusaabulaba era ne baganda baffe ekibiina kye bavuddewo oba ekisinde ffe nonno tetusobola kubajajinga buno kiba wabula bannayuganda bennyininyini ne bakiwa okujajinga ne bagamba nti kino kituufu. Ssaabakunzi w'ekibiina kino Nyanzi Fred asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'alaga obutali bumativu ku ngeri bannaabwe okuli omubaka Muhammad Segirinya wamu ne munne Alan Sewanyana gye bakwatirwamu gy'agambye nti bino bye bimu ku bikolwa bye balwanirira okukomezebwa. Gavumenti okulemererwa okukola ekituufu ku bijambi ebyali e Masaka n'insecurity egenda mu maaso n'obutali butebenkevu ne basigala nga basibye abantu babakuttemu ekyokwekwasa. Ensonga endala gyayogeddeko y'okulemererwa okukwasaganya abaana abato n'ebyokusoma by'eggwanga ne COVID okuba nti abaana bafunye embuto mu kiseera kino ne baba nga bazaalira ku myaka emito ate nga bagenda kufa olw'embuto ze bafunye nga tebannaba kwetuuka. Banera olunaku olwaleero lwe balonze Alex Waiswa ng'amyuka omwogezi wa National Unity Platform era ng'ono agambye nti omulamu omukulu gwagenda okukulembeza mu buweereza bwe kwe kujjako n'akyemalira era nga bonna ono kaweefube gwe batunuulidde. Abagezaako era abalwana buli lunaku okulaba nga nakyemalira tumujja mu ntebe era eŋŋombo ffe wano mu People Power era eŋŋombo y'Abannayuganda bonna egamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe bannaye abantu mbalabire ku bikolwa byabwe bwe babaawo abazze abapya nga baagala kukyusa kujja nakyemalira mu ntebe era tujja kubalabira ku ebyo ebikolwa bye banaaba bakola era ffe tuwagira buli avaayo okulwanyisa nakyemalira.